Muchigulu chigula luji chalero awo nga tuvuddeyo speed agulu nnyo mutukirize tusiti tubabulireko ko kubigenda maaso njagala obabulya ku mukulu amanyidwa nga Haji Jafal Musa era ngo nasangibwa mukono Wantone akugamba ati agamba muno oyina ebizibu bingi nnyo oyina nadaba chala mwine ebintu bibakozesa ekiro oyina ebiroto ebyentiisa obadde yagala mulimu gubuze ozunze mu kampani zonna zikumye omulimu webuuza go wali aki wakola kyolimye ebijja kiganye genda akulombereddwa era obosobodde ogende Wantone mukono Wantone awo enakinsunga oba mukubire ku 070039888 ajja kutusako edduwa akulombere edduwa ojja sobola ofuna visa omanya singa mugenze mu Dubai ogenze mu America bakumye visa choyinza okukola kikimu kyokka togenda wala wonona muve mu bafirade babalimbalimba wekwate Haji Jafal Musa mukono Wantone enakinsunga ajja kuba akuyambako unyonyo okulaba munotereza obulambo n'emikisa gye jayi jakubibwako giberenga gikomawo mukubire ku 070039888 nga tuyongedde mu kigula luji kyaliro kayo kyaliwo tugende maso tugenze ku kigula luji kyaliro tugende ku machagalero nga mule ga breakings embunno omukulu amanyidwa nga Fred Lumbuye the analyst bamulabyeko yes era nga amulabyeko simulala omukulu honorable eyaddira Bob Wine mbigere side ze Kyaddondo East atatu sala golabye. Why would you make such a commentary? Anti katirabayo gwe Bob Wine either mujjako omukisobe kisirani should we go in listings twaniko ku listinga ba MP abasala nupu tuyagala tukole leero kubanga ogambye atawasa kiteza abasala anenda munange n'abala abakola bajosi baagala abo balaba lwakubanga ono n'abakoba akyayagala kukunama gwe lindako wanaamala okukunama byakunama kubanga sirabanga minisita ajja bwati mu kooti ne bamugamba mbuleeta obujulizi nti bakuba akalu n'ayogera bwati nti mmanyi nti banzi baakalu naye siina bujulizi nze kwegamba mpulira ensonyi ku Museveni gwe bayita Bismarck of Africa n'aba with such ministers oyo minister n'abakoba gwe twogerako yali wa poliisi amayinja akimanyi nti courts make decision according to the provided evidence naye yali mu court n'agamba sirina bujulizi namuga leeta DR forms n'agamba sizirina kati ali kuba agent bamubuuza ba agent kyenti abange ate ababo bandigambye kiwa basasula singa yagamba ba agent ba Joyce baagala bemupi banupu sofa tebannatuswaza neba bannakaseke nalabo nze nombala bulabi simanyi Alani Sebunya gomanyi MP n'oleta babi ye nakaseke yali amulese n'ebitanda kitegeeza bakola labono Hildaman azunga ali mu constituency akola lutaya ne ambulance yatuuse akola MP banupu ne waba Joyce na Jowero ne wabono omulema wenaka wasimanyi bitya. When you combine no mwana omutono mujopa dola ono wegundi omachinde nze nayo simanyi nti asobola ku expressing bwati namulaba ku TV ninga labono muvubuka very good bemu piece of boy yenyeko no kati ojukira kye nabagamba nti wetugamba ku Buganda Kingdom we don't mean only Baganda people kyafula Buganda Kingdom ey'amaanyi kyovola buli president ajja n'ajepankako entwe yegenda Olga sindiko okulabula is this a message to someone? Yes. Go balabe emyaka 35 go manyi bakoze Buganda nebo nabali bati babatunundi kuba baba manyi namwe mujja genda gwe genda obuze obote omulambo guli ayo ne mmese ne gundi zaabwe emilambo nagambe tujije mu anti nabanne mazima gali nti twamuganda wano mu Buganda muzika ono era eri wabwe jali ali tebamusawa na musawa. Yes, Buganda Kingdom yareta wano Katonda buli dini yonna Buganda yawaye ettaka and when we talk about kichengeza ko gamba naye linga Bob Wine ojijjako kisirani obo omukisa omanyi nti oyo muvubuka nnyeko yabeerako ku Bazambogo naye nga mujapado kati kitegeeza when we talk about Buganda we talk about Buganda Kingdom we don't only mean Baganda people nnyeko yali mu Nkobazambogo era n'akola nnyo nga tasubira na kusubira nti yali esimbawo n'ava mu Nkobazambogo naye esimbawo ku bwa kansala achike mmenga ali mbyabavuka bye mmengo nyeko chobola bosoro kusanga omuganda yeyita mayanja state minister wa lands ngata kuba Buganda kitegeza abantu abamu abalina amanya ga Baganda mujje mbakabere DNA wallahi abasinga si Baganda kigula luji yagamba nti yatunyumiza Lumbuye yali oba ye mululi mukase oba bitya nga boogera ku bya Buganda bitya nga issue y'abaluli ezze
kati Museveni ngali agenesi baluli kweyawulamu abanyala nabe kibyakomawo ebyo anti bijja gena neno government badde werivaawo ojja kulaba abanyala nga balina wali omukiise waabwe mu Buganda ebyo na tomanyi bali baagala kutema Mengo Mbwebe constituency kati unless you are total idiot tosobola kera n'ogamba Kampala teri mu Buganda ngo gwosomerawa kyobola bali mu Kwokya University kubanga we tuzuula empapula zaabwe bafuna feri baali baferiya okera ojja n'ogamba Kampala nga Buganda Kingdom ettaka wano eryaliwo lyali ya Buganda Kampala wano Menge eri mu Kampala ogambe Kampala teri mu Buganda toto idiots guno mutwe jabo yatemba gamba waliwo ebintu ebigenda okugana neno government era weri begenda bweti ya mu byawulira byakayo yange si bya channel weri begenda bweti nga tuwerekeza idiots eyo bitya kati okay teri mu Kampala kale demba alala Kampala okay kale de e capturwa at least gamba tusekane tugamba kati otegedde capital city bagenda giza malira yo ddala newegenda we shall remain here actually capital city ne maleva ku mulembe gwe NRM nedde waabwe baba batuyambi kubanga okimanyi nti sente eziva mu Buganda wano ze zirabirira akyoli ne waabwe. Do you know that Mbarara recently discovered in Zenolese twagendayo ntino waliyo ekitundu kye bayita Kampala they built up a place called Kampala yes ne Rwanda waliyo Masaka gwomanyi let me tell you is that how much influence Buganda yes tobola kabaka oyajje ewaffe Mwankole bamuwente Katikkiro w'ekitiibwa Charles Peter Mayiga waaba anoonya Buganda kudda ku ntikko simanyi bye bice mu Masiro yajja Mwankole ne basonda that is how boy no yagendayo kulaunchinga manifesto neera bamuwente yes why because ng'oggyeko bano abatufuga be batwawula Buganda Ankole Bunyoro Busoga ezo Kingdom Toro zaali zitambulira awa tebakulyanga sente baali Ankole Bunyoro Kitala Buganda ozivudde mu line bubi zitandikire no Buganda Bunyoro Ankole Toro then ne Busoga ezo tano tebakulyanga ebintu zazitambulira awa kyovoraba ojja sanga nga wasajja mama yava Toro kuba bamuleta Bulesi Prince Omugabe eno ojja sanga nti nno Busoga wakwambuzi yali Mulochi yali bamita Kyabazinga wakwambuzi Mulochi wetwa tusobeza batusonyiwe yali best man wa Ssaabasajja who died otegedde Bunyoro when it comes to Bunyoro nti kato watya waswa baveri ne bajja wano ayagala okwawula Kingdom zino ali ogweno system Today kuchigula luji Lumbuye surfaces after very long time tulinda katono after very long time batugambye ali Kampala batugambye ali Gulu batugambye in Ministry of Internal Affairs yemwina surfaces in Take simanyi kyenvuddeko kugenda ku Buganda bitya na bitya waliwo kyembaddeko now kanenja kijuka tofaayo na omanyi wetutuuka ku Buganda we are so much taken away osegedde era nze nagamba aba katika nkigambe Tolaba nti njagala nnyo muzeeyi wange Sali wallahi n'amala alumba Buganda mujjira akwata ku Buganda sirowooza Lumbuye we yakwata ku Buganda nga tewavaayo nzija no nagamba bwenti kankyuddemu nagamba olye muno minister omanye engeri gye yakula alera fasani alowooza bwa kitalo nnyo namugamba nti yagenda n'akola ensobi n'agamba mbu you know Lumbuye even the kingdom of Uganda not to us complaining about Lumbuye. Never ne Murumba ne Muga, you are not a Muganda. You remain in your lane. Toina chot koletenga Minister of Foreign Affairs. But na Uganda bali mukufamu Arab, bapa ne Southern Sudan. Oriao na matamago. Toina chot kolete. Leka Buganda tu ne mujukiza kananura ye kananura yani one yato muntu. Desh. Nando baku desh kananura. Muzeyi wangu wa Panamera. Ngamba ono gundi ka something eno yato omuntu ono ne bamujja mukomera yakuba amasasi kanyamunyo ye omwestane yato omuntu mwamujja mukomera n'agenda okwetonda Lumbuye waaba yasobye Obuganda mwana wa Nambi na kintu Obuganda bujja kuvayo bumusonyiwe tu bwaba yasobya Katikkiro fena twalina hype wetwala bakabaka nayiwo mbanze nze kenyini nakola ensobi naye Katikkiro watuyito tukuba emboko no wagamba buzito mugalamira nkuba emboko tano nja kugalamira kubanga gwe sinankani my mother was a royal goon from a royal family full stop
sigwe olyemu firi lwaki olowooza Katikkiro owekitiibwa Peter Mayiga asobola okukyawa omwana wa kintu akoze ensobi nga mmwe bakanyamunyo abassa abantu mubasonyiwa. We are not going to allow that. Ekyanyumira Katikkiro n'avaayo n'agamba minisita olyemu teyatwebuzizaako ng'akola statement. One, omuganda aba ayogedde tibyeyogera bogus. Ekyo nikye nagamba. Muganda ku muganda omuganda afiira muganda. Nti batuwulirize anti nze navaayo osanga maybe. Anti ino kiyiga nti balinga ye batuyise babikkirira ababbi n'abikkirira abatta babikkirira abantu baabwe abatubba n'abatta. Naffe it's time tubikkirira abafu. What is behind Lumbuye's arrest? Lumbuye kino ekyokugamba nti nno okuvuma ekyo tukirekere Katikkiro n'Obuganda kwa mwana wa kintu. Owekika wali muga Lumbuye jangu wano tukuba emiggo genda wenenye ekyo we shall see that when you cross the bridge. Otegere kyengamba kati eyo issue ya Buganda ne Lumbuye tugireke tu. Lumbuye byali ayogerako bituufu to me 95% what Lumbuye was saying is true. Hey, yes, mode of delivery osanga yali nkaawu ate newe bankawo lwansonga buli omu Uganda munyize bubwe waliwo gwenyigidde nga omusajja akulinnye ku mutwe osanga Lumbuye government yali emulinnye ku mutwe ng'ali awo nga mukaawu gw'omanyi okuba e Bulaaya nga yomugenda ku embasa ya Uganda mu ttake tesobola nakuyamba wadde. Okimanyi nti baambasada abasinga bali e Bulaaya naye tebabeera mu ziwoofiisi. Okimanyi nti no embasa ezo nze nali Belgium nga embasa mu China ya receiving empapula consulate nze nga consulate ya Uganda Belgium nga oba oyagala passport bitya ojja osanga mu China ayi ne bagamba osasula sente zijja kyero simanyi bagitwale UK simanyi ko yes What? Nga mu China eggwanga balitunda dawe bato nkubulidde kati obusungu bwe bayina genda mu America ojja kulaba ababinyo byokka nalaba omukazi yagenda nayingira mu embassy ya America Yanga wisdom kyoyogerako kankulage yateekako kamera n'agenda mu embassy nga mutuuze wa America ne Uganda tabyetaaga kanatuuka ng'ayogera luga nga aludde omukazi oli watandika okwogera osobola muyita Condoleezza Rice in accent nga tagiforcinga yasomera mu posh schools ezo simanyi Bajja University naye nga wayogera Luganda si bino byonna myekoze kakati ng'agenda wagenda ng'atuuka mu embassy yayogera n'omuwala ng'omuwala tamanyi nti bamukwata ng'ono ayogera Luganda omuwala atudde ali ku embasi ya Uganda ayogera Luzungu kakati nga naye olaba oli akola mu embasi ya Uganda aforcinga na forces accent ng'ono ayagala national ID neewuunyi national ID ne passport if I'm not mistaken one of the two ne bye bamugamba omukazi yeesoza n'okwesoza n'amala n'amuddamu mu Luzungu amaliriza n'amugamba ngono mugamba nti amanya gange yeze nzize wano just to see how arrogant you guys you are naye mbadde seetaaga document zammwe n'amugamba next time work on your accent yamugamba work on your accent nzize wano njo n'amugamba nina kyebadde njagala kumanya nzize wano njogera Luganda oyogera gwe Luzungu ate oforcing accent kati bannayuganda abali e Bulaaya sibanenya bukaawu kubanga ebizibu bye bayitamu tolabe gamba bannayuganda ti 95% Lumbuye ali wano Uganda ndeseyo 5 singa bamuzzayo mu ttake obanga government y'ettaka eganye mu releasing nali ntegera kyenkola because natandika okukola series ze bayita Chronicles of Lumbuye nga banganye no zikola now Lumbuye singa tebadde effort y'abannayuganda bali mu diaspora singa Lumbuye yava mu denjala amaaso amatu singa atuukadde Uganda era bannayuganda bagenze kuzemba seezo nga beekalakaasa now mu UK bannayuganda bagenda ekyanneewunyisa yali UK yes basulawo ennaku 3 naye kati nga bazikola mu shifts bano bajja bano bagenda ne bakola abalala ne bajja ne bagenda baali bakiplaninze it worked kati Take yali temanyi nti this guy is so powerful e Bulaaya ne waba muntu omunga yeekalakasiza ku embassy it takes their attention siya Uganda bino nti nebatta abantu 10 bamala kutta abantu 2 n'olaba gundi akulembera gundi ng'agenze Masaka nga naye 2 bamaze dda kukola ki e Bulaaya aboogu bonna FBI CI ebitattalizi bonna ne baggwayo wano 20 bamala ggwa ate kati ojja kusanga abali e Masaka bali mu zi hoteri nga tebali ku sini nkubulidde nga naye omanyi budget eryawo era ojja sanga e Masaka nga waliyo bakomanda ati kati abazisitudde zi flat
bajja kugamba nkubuulira bino if they want to come for me enamba yange ngisoma 07049439 byenjogera byange. This is my conclusion, bring your conclusion. Eno si bya channel. Ojja kulaba commandant abagenda okuva mu operation nga bagagga. Katubuuzemu Lumbuye nkunyingi muwada ogenda nasi. Now kyeneebaza ku nkunyingi muwada taswaziza ngato za Bobi Wine. Kunyingi muwada kifaananyi kya Bobi Wine. Kunyingi no mu kifo kubanga waliwo yasikira waavaawo musajja essuubi lya Uganda Bobi Wine. Kati omusajja nkunyingi ye minister wa foreign affairs, shadow minister. I think if I'm not mistaken buli mwezi bamwongerako 1.5 kwezo sente. Whatever, si kyekikulu kubanga mwadda nkunyingi byakoze bisinga ne 1.5. Mwadda nkunyingi yasooka n'akola yete yadda kuleekaana. Yagenda n'asinkana ambassador w'e Turkey. Ne bayogera n'avaawo n'agenda ku ambassador wa UK. Otegedde? Era n'afulumya ekiwandiiko nga UK gamba we have started to Lumbuye's issues tutansojjiraba with critical keen eye. Ekyo nno ambassador w'ensi y'omuzungu wakyogera manya batandise ddo kiyingiramu kubanga nga tebaagala funa kashogi mulala. Firi n'avaawo n'ateeka akazito ku ambassador w'e Turkey mu Uganda wano. Meeting eyaddako ambassador w'e Turkey yajja ne bamuyita Atachi Wembase aba akulembera security either wa amajjo bajje no bitya ne bafuna meeting. Wuli ebigambo bino mu kusooka meeting je yali nayo n'ambassador w'e Turkey yali takkiriza nti bibaye. Of course yagala Lumbuye bamukutte bite naye nga tagamba waali eyaddako nakkiriza nti ffe tulina Lumbuye akyali Turkey. That was a step ahead. Waki yakkiriza lwa nsonga akazito k'Abannayuganda ke bakoze ku zembasi kaali kakoze nga Turkey engeri Kashogi we yafiira mu Turkey nga tebaagala kugattako bya Lumbuye. Kati gavumenti ya Uganda engeri one teina kyeta extraditional treaty na Turkey ate nga tebasobola gikola kiro. Extraditional treaty egamba nzikiriziganyiza n'ensi eno obeeranga n'omusibe gwenjagala omumpanga nange kati yali teriiwa ate nga wadde obubbi bw'abantu gavumenti za Africa nga tebasobola kikola kiro nga Turkey tesobola kikola. That's one. Two, nga tulina zi convention gaba amateeka gafuga ensi yonna on human rights. Uganda kwe yasayininga ti omuntu yenna taddizibwengayo mu nsi gy'ava singa wabeerawo essubi there is hope nti jadda bagenda one kuba violated human rights bagenda musiba because of it. Kati Uganda yasayininga kuteeka eryo nga Turkey tesobola kurisikinga kikola ebegenda kuta international relations ya Turkey yagala kuyingira mu European Union bagigaana dda ate kakati Kashogi yakagwawo ate ogatteko Lumbuye ti omuzze Uganda bambonyebonye nga bamaze okulaba bannayuganda bali ku tweet za baminisita ba Turkey ate nga bali bazisoma tebalinga bano baminisita ba Uganda. Ba president beri baba ku Twitter ogenda okulaba Trump tweets naye nese bamusindikira naye azisoma. Now kakati Lumbuye era to me Lumbuye has been served by diaspora people. Not yobachi. Kati muwadda nkunyingi era nze nyina ba MP ba NUP abankoledde the gundi MPs of the year asooka Segirinya is my MP of the year. Addako muwadda nkunyingi why alaze maturity muwadda nkunyingi n'ategeera kasi ategeera nti omusajja ali Turkey he engaged people lawyers kati kyobola nagamba baana ba diaspora temuddamu kwogera ku bya ssente ze mwasonda musirike bwe muzinenyeza zaake tebakagaggawala kati taata wasobola okukwata emitwalo 4 ejja $4 n'agibawa. Don't mwe mujja kulaba kati gundi muwadda nkunyingi yeewuubye Turkey yesuza paka bafunye lawyer paka babakkiriza osinkana Lumbuye. Now 100% Lumbuye is in Turkey. Ekisinga obukulu between now n'emyezi egigenda okuddako era kigenda sinza ku baana ba diaspora butazikiza muki bayinza okubeera overexcited ne bazikiza. Now kati ekiddako kiri nti Lumbuye kugenda mu nsi yonna ebemukkiriza temwogera nnyo tulikodinga kakati Lumbuye aina kubanga agenda mu nsi yonna ebemukkiriza mu hostinga otegeka kyemugamba kakati ensi eyo mujja you apply. Let me give and bikkirizibwa ku muziro Uganda omukyalo omu yava Belarus yajja mu Olympics e Japan kati wajja Japan
ne bamugana government ye ngaze kuzanya ne bamugana okuzanya najja nakola live n'agamba banganya ozanya kubanga waliwo political issues ewaffe ndozo balina gwagira ki n'agamba nkubira omulanga UN Human Rights Department babereko gye bantwala n'agana mu hotel bawunzika kubanga amateeka agafuka ensi yonna aga human right bawunzika nowe mututte n'abazanyi yamutwala omusetolinga ne famire ye kati yamwegattako ne Lumbuye ekyo kyolaba nti one is a political activist tesobola ku conventions etwasayininga balina muditeninga ega makomera ge bakwatiramu abantu nga bafolina nga tolina mpapula tegaba makomera nga olaba luzira babateeka bo bagizimba of course nga liringa komera ne mubamu eba detention center TV muziraba munyumya muri basketball mukola teri kabi kasola kutuukako kwamwe namba bafolina. So ulinganga won't people think that this was planned by Lumbuye okutuuka mwene embeera eno nasobola kubanga afuna host country? Nedda kyonna kye kiri oba ya planning oba nedda ekikulu is a political activist kyekikulu kati biri ensonga endala tuzite tu ne waba ya planning kitegeeza aba mugezi nnyo lwansonga tali gundi amanyi Andrew Mwenda yeri avuma abaana kitegeeza abaana bagezi lwansonga ettaka tosobola kubeerayo one nga bakuma passport ye Uganda two okimanyi ttaka yaba dictator sawa yonna bakulyawo firi nze Lumbuye ne waba agamba ensi zagenda musimu wa magezi genda UK bambega ba government gye bajjudde basobola okulyawo anytime yes ogenda mu nsendera Germany gyeziri gende Canada genda America yes naddala Canada is very secure now to me Lumbuye nga wali nga omulaba oba ya planning that is out of Nankan ekisinga obukulu yali ayigibwa kubanga yali ayogedde n'atuka why no comment ne waba kale yali ayogera naye omusajja yafuukanga kyobola akabamita chemical ali naye nze ate kye nagamba abantu abanyiiga Lumbuye nga bayisa abavandimwe be babavandimwe abatukola obubi naye mulimu abavandimwe abakola obulungi yesha osanga abavandimwe bano bali bakiika mu Bwakabaka bwa Buganda fe muvandimwe yali Owero C5 guni mutuluze waffe Gashumba bani kati kugamba wisdom oli muvandimwe so wali siri mu Lugwala siri mulango siri biki kati yes ndi muvandimwe lete kirala so ensonga za Lumbuye development yazze tetwagala nnyo gisabotaginga tuyina gikomyawo and nakwebaza bannayuganda namuwaddanku nnyingi atazikiza kubanga singa ate n'ekirala kikulaga nti muwaddanku nnyingi ali connected kubanga oyo ambassador w'ettaka muwadde nnyo audience pan everyday wabayagadde meeting kati kitegeeza bonna abaali bavuma b'MP ba Nuupu nti tebasoma bali bitya abayaaye anti bano abajerega batamanyi tomanyi ab'NRM balowooza b'okuba mu NRM be basinga academic papers by the way bw'ogamba empapula ez'abataasoma lwakuba be bali mu buyinza mulira abanga gavumenti zaabwe zigudde nga bo be bakyasinzizeemu abantu abatufuze nga tebaasoma. Oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo kankwanjulire ba KingSmith Photo Studio fe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 7 7 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 KingSmith Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.